Mwana muwala Azziad Nasenya wafula avudde mu mbeera n'alangira abafamire ye bonna kw'otadde n'emikwano gye gyonna n'abagamba nti nno omuntu w'obanga okyali wansi abantu abakulaba babeera batono ddala naye bw'okeera ku makya Katonda n'akuwanguza n'okikuba ogenda okulaba nga n'abafamire abaakukyawa edda bagenda kuvaayo badde mu layini egamba nti ono mwana waffe mikwano gye egyakulekawo gikome ogigamba ono mukwano gwaffe era ne yeebuza n'agamba mu nsi muneno abantu kala yaabwe entuufu yeeruwa kati nno bineno abyogedde ng'alina audience emu kwali n'akwata akazindaalo n'aba nga avaamu ebigambo webiti ebirese abo bonna ababadde bazze okumulaba nga bakutte ku matu nga bagamba w'oba oli awo omwana ono really ayise mu mbeera eri very tough. Akatambi kaneeno ngenda kabateerawo naye era nga bwe mumanyi ensi bwetyo bwetambula omunaku ayagalibwa munaku munne omwavu ayagalibwa mwavu munne ate era n'omugagga agenda na mugagga munne. Abantu ba Africa bwe bato weebali bw'oba toyina ky'oli abantu bonna bakwesamba naye gwe keera ku makya okimaking ekyova olaba mbagamba gwali mu kukola weeweeyo okole guminkiriza embeera eyo yonna wabula mu kuguminkiriza embeera leka amaanyi go galeme kufa togeteekawo ebyo ebintu ebigenda okusikiriza abantu okumanya wafeyo teekawo ebintu ebigenda okuleetera abantu okulowooza nti we baali bakugoba mu bulamu nga balowooza toyina kyamakulu kakati okiri kyova olaba mbagamba mukole nga wemuteekamu obuguminkiriza teekako n'okusaba. Yenze Sheila adita updates nga zineeno ngenda kubanga enzibateerawo ku channel yange eno sagala mubeere nga muzisuba ate gwe wena ali interested ekyokukola oyina ekintu kimu the answer is only one kubeera nga osubscribinga okwatene ku kade akali waggulu so that buli video gyenteekayo ekutuukako my brother my sister imbagala nnyo we are soon ending Ramadan kansubire byonna bye musaba mukama agenda kubanga abibawa ate era mu mwezi guneeno kansubire nti nno mukoze ky'amaanyi nnyo okubanga mulongoosa emyoyo gyammwe wabula ate katugendeko mu katambi kendi mu kwogerako akasasamazza abantu akamwana muwala ono Azziad nga mwe mumuyita oba Nasenya oba wafula nga mwe mumuyita tubeere nga ate tukomawo. It took me 19 years to become an internet sensation. Now, you remember those contacts who are blue ticking and telling me they have gone for funerals? All of them are posting me now on their WhatsApp status, that viral video. Claiming relationships, oh, they know me, oh, I was their deskmate, Makakuzo. I didn't know I had some relatives until that day. You know, it amazed me how people who had the time to help you build your career from scratch were not there. But right now, because of this one viral video, they were celebrating me, claiming me. And that is the moment that I realized that as things change for you, people will change in the direction of your fortunes. People don't know about the sleepless nights, when you burn the midnight oil, the struggles, the pain, the tears, the hard work. People don't care or even know how I struggle to just get like a decent phone for my content creation. Or how sometimes people can be so cruel to you while you're just struggling with your own changes. So one day my number leaks. The calls start coming in. I had to bar all calls. Then the messages start streaming in. Some of them were encouraging, which I am grateful for. Some of them were flirtatious, which I definitely ignored. The ones that caught my attention were the cruel, unkind ones. You know, I always read about cyberbullying in school. I never really thought about it. I never knew it was something that would happen to me or anyone around me. I never thought about it. But there I was, reading all those comments. Unacheka kama punda. You're ugly. You look terrible without makeup. Umekonda ka sindano. Some of them even wanted me to die.
It hurt. You know, when I went viral, I made a conscious decision to not delete my old photos and videos. Because in here, I wanted to look back 50 years and track my journey and see my growth. When I became famous, even before, I prayed to God to help me never to forget myself, never to lose myself in my journey. I mean, I would have easily deleted them, but I did not. It really hurt me when people took videos and photos of where I could not frame myself well, or where I did not know how to stand against the light, or where I had makeup on or off. It hurt to the core that people used my physical appearance to make fun of me. I mean, I was just getting out of puberty. My body was still changing, and it still is. Akatambi ako gwe okwogerako ki nsuubira nawe okalabye bulungi nze nno Adita enja kuba imbabuulira ki kye nalowoozeza Katambi ako nsuubira n'ebigambo byeyayogedde byabadde very correct kubanga abantu abasinga mu bulamu batwagala nga tulina we tutudde bw'obeera wansi ku ttaka abantu tebakwesamba babeera tebakwagala tebaagala kumanya so ebigambo ebyo bivudde mwana muwala Azziad ono nno enzaalwa eya Kenya omuwala ono munnange muzanyi wa mizannyo she's an actress omuwala ono she's a media personality omuwala ono munnange ne ku TV akola omuwala ono she's a designer omuwala ono she's a tourist ava wano ne wano a lifetime tourist omwana ono atambula mawanga eno neeri ng'agezaako ku inspiring ku motivating abawala abato omuwala ono she's a counselor omuwala ono akola ebintu bingi including modeling mwena ababadde bamulaba kansuubire bangi nnyo mumulabye ku mitimbagano gye egy'enjawulo kubanga alina very large number of followers okono nga kwotadde ku TikTok ku Instagram ku Facebook ne wano ku YouTube she's a star imbagama she's a star omuwala ono nga yakafuuka star emikisa mingi nnyo jajja jali omuli Diamond Platinums Orchestra nasooka namuwandiikira ebbaluwa of which omwala gye yanegelectinga n'agaana okubanga addamu Diamond Platinums ne yeesitula abeere nga amitinga omuwala ono of course omuwala we yajja n'agaana proposal ye ey'okubanga akolera Diamond Platinums namugaa nze sigenda kubanga nkukolera I'm not that person gwogenda okubanga ozooza jangu eno jangu eri so it's better ne tubeera kino nga tukireka kino nno omuwala kye yakola ensi yonna yakyewuunya naddera ab'enzaalwa ya Kenya ne bagamba ogaana otya okukolera Diamond Platinums nga buli muntu yenna alina gwe yeetaaga okola naye n'abagamba well muyinza okuba mwena mukiraba ng'ensi eyeetaaga ennyo Diamond Platinums naye I'm not one of them nze what I need is totally different from what Diamond Platinums want to give me so abantu bonna ne ba becoming proud of this young girl ne bagamba omuwala ono alina pride kyovulaba nze nsiiba mbagamba weeteekeko waggulu yadde okyali wansi ebiseera ebyomuwala bwe yaganira yali akyali wansi asula mu kayumba kabi atambula eno neena atambuza bigere ABCD so n'agaana proposal ya Diamond Platinums naye we yakikuba tugenda tugendako mu katambi akaleeta omuwala ono okufuuka sita tukejjukanye tukalabeemu bannayuganda bangi nnyo mwakakolamu challenge kabanyumira nnyo naye tugenda kubanga tukaza mulabe akatambi akawanika omwana ono okumufuula kikyali buli media yonna mu Kenya enoonya mwana ono abantu bonna abebbeeyi ba presidents ba ministers banoonya mwana ono baagala okutuulako naye baagala okulyako naye baagala okunyumyako naye bamugulako ideas ezigenda mu masomero eri abaana abalala gye basoma nga bamuyita abeere nga bawa ideas katugendako mu katambi akakuba ku internet ne kaleetera omwana ono okubeera star ate era tukomewo
Akonno ke katambi akaleeta mwana muwala wafula okubeera sita ku internet. Akatambi ako kavuga nnyo. Akatambi ako Bannayuganda ne mwekettanira ne mukakola mu challenge ne muvuganya naye. Akatambi ako ensi yonna yakakola mu challenge. Wano wensi bambagamba nti no towevumansi bw'oba okyali bubi kubanga tomanya Katonda ki kyategese, tomanya Katonda ki kyakuplaningira. Buli omu ayina engeri gy'ajja okufunamu. Buli omu Katonda yamutegekera ddi omukisa gwe gugenda okutuula ku sowaani, omukisa gwe gugenda okujja ku mmeeza. Oyo omwana akatambi kamu bwe kati ke kamufuula kikyali olunaku olwaleero. Ensi yonna yonna nebeera ng'emuyaayaanira. Ateekayo akatambi kamu ne katambula ensi yonna, atambula amawanga lwa katambi ako kamu kokka. Bamuyita mu bifo eby'enjawulo eby'amaanyi ennyo n'afuna n'obudde ne bafuna n'obudde obumuyimiriza mu nkumu n'enkumu y'abantu okubaako kyayogera just lwa katambi kamu. Kyobula mugamba teweevumansi. Olunaku lwo naawe lujja kujja. Kanya kusaba, kanya kukola ekyo ky'okola. Tomanya lunaku lumu kijja boostinga wepu ofunemu ekyomuwendo, ofunemu ekisinga ku ekyo abantu bulijjo kye balikulowooleza. Kansuubire nti n'akatambi kanene okayizeemu, naye nga mu byonna oyizeemu ki? Patience kyekisooka. Oyizeemu ki? Kulemerako. Oyizeemu ki? Kusaba nnyo. Oyizeemu ki? Kugumiikiriza nnyo 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 nnyo, gumiikiriza. Oyizeemu ki? Work hard and harder. Ojja kumala otuuke ku ekyo ekiruubirirwa kyo. Buli kintu kyonna kijja na kugumiikiriza. Bannyinaze mugumiikirize, baganda bange mugumiikirize. Mu kyonna ky'okola teekamu obugumiikiriza. Beera nga bw'osaba ate era kiremereko. Kiremereko ojja kukifunamu. Kiremereko ojja kukifunamu ebirungi. Topapa kugenda ku kino na kino. Topapa. Abo bonna bonna bakwegoba baleke bagende. Ne bw'onoosigala omu bw'oti ojja kwetengerera as long as ng'okyassa. Ne bw'onoosigala ng'abantu bonna bakugobye ojja kumalako as long as okyassa. Yenze Sheila Adita kamanye eki ky'olowooza nga weeyambisa comment section. Jjukira embagala nnyo subscribinga okwate ne ku kadaako oleme kusuba video yange eddako. See you in my next video.